Ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 Paalamenti yaddamu n'eyisa ennongoosereza mu tteeka lya UPDF eryaddiza embavu kkooti y'amagye okuddamu okuwozesa abantu ba bulijjo. Oluvannyuma Pulezidenti Museveni yalonda bammemba ba kkooti y'amagye nga bakulemberwa Brigadier General Tukachungurwa Richard era ng'ennaku z'omwezi 7 January 2026 bammemba bano baalayira nga basinziira ku kkooti ensukkulumu wano mu Kampala. Kati olwaleero Dr. Besigye n'omuyambi we Haji Obed Lutale nga bayita mu munnamateeka waabwe Ssaalongo Erias Lukwago baddukidde mu kkooti etaputa ssemateeka ne bassaayo omusango nga bawakanya eky'okuzzaawo kkooti y'amagye. Bano mu musango guno bawawaabidde Ssaabawolereza wa gavumenti nga bagamba Paalamenti okuyisa ennongoosereza mu tteeka lya UPDF yapapirira nga tesoose kwebuuza kimala ku bantu abakwatibwako. Dr. Besigye byalina nkumu naye tebamwebuuzaako. Aba Uganda Law Society ebibiina ebyenjawulo political parties byonna tebabiwa mukisa kwebuuzibwako ng'amateeka bwe galagira bo ne bagenda mu maaso ne bayisa etteeka mu ngeri ya kubirira ekyo tukiwakanya. Besigye ne Lutale bagamba kkooti y'amagye teyeetengeredde ng'ewozesa emisango kale nga tesobola kugaba bwenkanya nti era n'abalamuzi abagirimu wadde baasoma amateeka tebalina buyinza kuwozesa bantu ba bulijjo. Nti luli General Court Martial abaatuulangako baali bajaasi ba bulijjo era nga wabeerangawo gwe bayita judge advocate. Incidentally yabanga judge advocate yo yennyini Tukachungurwa Richard kati gwe baafudde head owa kkooti eyo nga ye yali yasomako ku mateeka. In fact yagamba alina ne masters naye n'abalala bano bagamba nti baasomako amateeka. Okusoma amateeka tekukufuula mulamuzi atuukiridde oba asobola okubanga osobola okulamula emisango. Na bano tewusi buli mwana nti oluva ku university nti asobola okufuuka omulamuzi. Bagamba n'akawaayiro namba 38 aka Uganda People's Defence Forces Amendment Act 2025 akazzaawo kkooti y'amagye n'okugiwa obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo kakontana n'akawaayiro namba 129 aka ssemateeka wa Uganda. Kwe kugamba nti era abantu ba bulijjo bajja kukozesebwa mu General Court Martial. Ekyo kya bulabe kubanga ssemateeka yakigaana. General Court Martial yina kuba disciplinary committee oba kakiiko akakwasa empisa ab'amagye abasiiwuusa empisa. Bano era bawakanya ekyokulondebwa kw'abammemba b'amagye abakyaweereza okutuula ku kkooti nti kimenya mateeka. Tuwakanya ne ssekuwakanya ekya mu Brigadier Richard Tukachungurwa ne banne okubanga be batuula ku General Court Martial tebalina busobozi bwozesa misango egyo gya naggomola. Tebalina busobozi bugamba nti basindika omuntu kalabba nga obuyinza bwe babawadde. Basabye kkooti etaputa ssemateeka okusazaamu ennongoosereza zonna ezaakolebwa Paalamenti n'ezzaawo kkooti y'amagye nti kuba zaakolebwa mu bumenyi bw'amateeka ne basaba n'etteeka lyonna lisazibwemu. Bano era baagala kkooti eneeyimiriza emirimu gyonna egigenda okukolebwa kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo okutuusa ng'omusango gwabwe guwedde okuwulirwa. Munnamateeka waabwe Erias Lukwago agamba nti abasibe bangi abakyali mu kkomera abaali bawozesebwa mu kkooti y'amagye nga ne fayiro z'emisango gyabwe tezireetebwanga mu kkooti za bulijjo nga kkooti ensukkulumu bwe yalagira. Kisooka etteeka lino eppya Paalamenti lye yayisizza kwe kusaba kwa Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale lisazibwemu. Ekyokubiri General Tukachungurwa ne banne babayimirize obutawuliriza misango gyonna giriko ba civilians oba abantu ba bulijjo babe nga bagenda ku bajaasi bannaabwe. Ekyokusatu kwe kukangavvula abo bonna abeeko bano okukomyawo etteeka lino kubanga kimenya ssemateeka nga ne bammemba ba Paalamenti mubatwalidde. So twagala ensonga ezo kkooti eziwulire mangu kubanga waliwo abantu bafe abavundira mu makomera nga mwe muli Sam Mugumya atatwalibwangako mu kkooti n'akamu era amawulire ge tufuna nti mulwadde muyi n'abalala bangi abatannaba kutwalibwa mu makooti nga babalinziza Brigadier Tukachungurwa. Lukwago era mweraliikirivu nti ne fayiro ya Dr. Besigye yandizibwayo mu kkooti y'amagye kyagambye ekimenya amateeka. Naye tuli beeraliikirivu tujja kuba tuli wano nga Baguma alagira ya fayiro ya Dr. Besigye eyo baagimugjeeko yazzeeyo ddawa mu General Court Martial yazzeemu okutuula. Kitegeerekese nti kkooti y'amagye yakutandika okuwozesa emisango olunaku olw'enkya. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.